Yes, lovers no gauge. Farida agenze mu maaso n'okulaga ensi nti tewali musajja amusingira asinga Bruno K. Agenze mu maaso n'okuba nti ayambala engoye nga ziriko amannya ga Bruno K. Ayongedde okulaga eggwanga n'ensi yonna nga Bruno K bwamuwadde omukwano ogumugezeza era nga tewali musajja amusingira Bruno K newankubadde banja abepikapika mpola. Yes. Yes, tukaniriza ku mukuru gwaffe muganzi ogumanyikirwa nga Uganda mukamali amanyiriro bozi bamutantambi Jimso Rich Boy Maxudi Junior ogambo tyachali wange. Yes, ogambo tyachali wange blood wange webale kuba nti otambula nange, webale kuba nti ombeereramu, webale kuba nti onjagala, webale kuba nti eva otambula nange nkutumiddeko kukyali wange wenna olunaku lwaleero. Farida nakazibwe nga mchalo na musomi omuli ku NTV ku Gatane Spark TV agenda mu maaso n'okulaga nti omuwala hitmaker oba musajja mukulu amanyikiddwa nga the handsome chocolate African boy Bruno K. Tewali musajja akyagenda mu maaso nakuba nti amusinga n'okuba nti awininga omutima gw'okumusinga yadde nga bingi ebivaayo ne byogerwa. Farida avuddeyo nayambala empale nga awandiseeko kuliko trademark ya Bruno K. Bingi bano bagenda mu maaso n'okuba nti bogereba bino na bino naye Farida agamba nti tatidde. Jukira recently Bruno K yagezaako kuba nti amwewakanya ng'agamba nti oba oliawo ye tewali kibagatta namukyala mukulu amanyikiddwa nga Farida nakazibwe okujjako ebyo ebintu ebitonotono mpola mpola. Farida nakazibwe yasobola okuba nti agenda ku mukutuko gwa Twitter n'abisambajja n'agamba nti Bruno K komyawo embuzi yange yadde baali bagikutulanga nazaala nako naye ate nali nabyesonyiwa gwe yaddamu kuba nti okutula embuzi yange bw'oba ogamba abantu nti tewali nze nawe kitugatta akomyawo embuzi yange ekitegeeza nti kiraga nti Bruno K agenda mu maaso n'okuba nti afuna essape n'okunyiga ettooke lya Farida nga tewali amukubako mukono. Kyo kitegeeza nti oba oliawo eno statement yali tegeeza nti Bruno K byayogera abyogera kusanyusa ba TV n'abajournalist n'abantu emitima emibi abalowooza nti oba atasobola kuba nti ayagalwa mukyala mukulu amanyikiddwa nga Farida nakazibwe. Bwe yabyogera byatyo basobola okuba nti babisasanya era nga muri gavaayo negalaga bulungi nga Bruno K bwakitadde ne Farida yagenda mu maaso n'okuba nti aba disapproving wrong ku mikutu gye gya Twitter bwe yagamba nti gwe weebukubye yaka naye nga gwe ayina ebyange mpola mpola. Farida olunaku lwaleero alabiddwako mu jumpsuit oba mu sweater panty ng'eriko erinnya lya Bruno K mpola mpola era nga ne Bruno K agenze mu maaso ku Instagram ye kwogana ne Facebook n'agamba nti laba brandi gwe, laba ekyana ekyakula ne kiwola, ekyana gye kyakulira teri musezi. Bw'otunira Farida akula adda buto, smile kyekyo mpola mpola. Yes, akabiina keeko omwana alina figa Farida nakazibwe oyinza okulowooza mwana wa myaka nga 22. Wano nno kikulaga nti Bruno K ali mu supu. Bruno K akyagendera ddala mu maaso n'okuba nti awuta supu wa Farida mpola mpola. Basajja bangi abavaayo ne batandika okuba nti bablaminga especially mu nnamawulire amanyikiddwa nga Justin Namere yavaayo n'agamba nti ye mukyala gwe lwaki tokoma kuba nti olya buto, lwaki weeweebuula oli ku bayimbi omwana omuto oyagala kuba nti omwononera future. Wano nno Bruno K yavaayo n'agamba ensi nti sigwa nsiimira tompalampa afala naawe. Yes, oba tansaanira tebikwatako nze amwagala, mulekerawo kumpimira gwe nnina okwagala ne gwe sirina kwagala. System egenda mu maaso n'okuba nti ekyuka era nga buli kimu kigenda mu maaso n'okuba nti kikolebwa.
Mukyala mukulu amanyikiddwa nga Farida Nakazibwe tajja kukoma kuba nti alaga omukwano gwalina eri Bruno K, whether of social media oba ne ku social media. Jukira bonna abawala abali basebera Bruno K ne aba bamukolanga massage kugata okumusiba enviiri bakomplaininga bagamba nti Farida takyawa Bruno K gap kuba nti abasemberera n'okubatuukako. Bino nno bigenda mu maaso n'okuba nti ebiranda era nga system ekyagenda mu maaso n'okuba nti efuuka ey'ettabu. Omukwano gukyagenda mu maaso n'okuba nti gulumya abantu omutwe. Yes, Farida agamba nti kama nimbaya gwe njagala yoyo yanzijako embuzi omulundi omulala era nga siri willing kuba nti muta kubanga ye the best of the best. Mupima mulowooza betulina okwagala balina kuva mu Amerika oba Bulaaya, bannange mutuleke twagale betwagala, mulekerawo kutupimira betulina okwagala ne betutalina kwagala. Bannange nze omutima gwa gwasiima omuntu wange mundeke mwagale, bwe bigana bigane, bwe mukuba embaga musanyuke. Bampita Rich Boy Ntambi Jimso neera munzikirize embeere nti mbakomyawo naye ngenda kubajjukiza nti ennaku z'omwezi 17 tulina Bubu Music Billboard Awards mpola era nga mugenda mu maaso n'okuba nti mwekuuma n'okweyagala. Mbaagala nnyo mwenna bannayuganda bakyali bange mwenna, mbaagala nnyo abali e Uganda n'ebweru w'eggwanga. Mbagamba nti omukwano teguzibirwa kkubo, bingi ebisobola okubeerawo nga bikomenya omutima naye okukkiriza n'okutegeera nti gw'olina yasinga kyekikuleetera okuba nti ofuuka mmwe abasinga. Toswalanga okulaga omuntu wo kubanga yoyo omuntu wo, towankawankanga ng'ofunye omuntu wo kuba omuntu wo oyo y'omuntu wo kubanga ye omuntu wo ddala. Era nga John nakoma kuba nti omwagala n'ebirungi gye munakoma kuba nti mubituukako. Farida ataswala kuba nti oba oliawo alaga ensi ti Bruno K yasinga. Rich Boy nkomyawo naku lwa leero, until next time.